Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange ab'ekitiibwa abali mu kifo eky'ekitiibwa naddala ku nsonga gye tuliko eno nti tuzze wano kwejjukanya ebigambo bya mutonzi waffe. Ebigambo bino by'okubeera nti abantu bamanya Katonda bwe yabateeka ku nsi okuva dda ku nabbi waffe Adamu alayhi salaam okutuuka ku ffe abaliwo abantu ab'emiteeko gyonna egiri ku nsi egisukka miteeko ena. Ayasooka okukolebwa jjajjaffe Adamu mwenna mukimanyi yava mu ttaka. Tewali muntu mulala yenna. Owookubiri mukyala Hawa, omukyala we Hawa. Owookusatu nabbi Isa alayhi salaam. Owookuna oba bonna nnya abaakwata ekifo ekyokuna be baffe ffenna abasigadde ebitonde byamu bye biyitibwa abantu. Tukola nga tujja mu kisajja ne mu kikyala. Naye byensoose ne neegendereza n'ensooka ekisajja era bw'atugamba mu mashruatul Islam omuntu bw'abeera atondebwa ava ku mugongo gwa mukadde we omusajja. Tuli wano kuyiga ebyo bye twerabidde, twejjukanya bye twerabidde, tubeeramu ekipya ekyo kitwale so si kuwakanya. Tuzze kubanga ekigambo ky'okusoma eno waffe mu Busiraamu kyalibadde omuntu kyasookerako. Qur'aani ey'ekitiibwa jalla waala yali agissa yagissa mu ngeri y'amagezi nnyo. Kiri nti abantu abaatumirwanga omubaka Mungu yateekangawo akawaayiro akabafaanana abamu. Kakati nja babulirako olw'obudde kanjogere owaffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'atuma mu Bawarabu yasanga balina ensonga bbiri nga za muzinzi. Baali balina kye bayita kusoma okutonotono n'okutontoma kiyita okuyimba. Bwe baatandika ensonga ezo ne babeera nazo era ekyabatumisa ensonga weeri embeera gye baali balimu omulembe gwabwe gwatuumwa ne kye bayita zamani jahiliya. Bye baakolanga biri awo abantu abakulu bw'okivuunula bayinza okuteekawo ekyo baagala. Naye yatuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bantu abo oluvannyuma n'okuvaawo kwa nabbi Isa yasanga bakola kintu ki? Baali batontoma, baali bayimba, basoma. Era ebintu ebyo byali biri mu Makka ebingi. Bwe baŋŋamba ebibiri kitegeeza nti abaali bayimba ennyo baali mu Makka n'abatontoma. Naggambye Allah yatumanga abantu ng'Obusiraamu kaliwo Obusiraamu ng'amaze kulaba nti abantu baatumamu omuntu anabaleetera ki kye banaategeera amangu. Gambye bo baali bamanyi kusoma. Aya esookera ddala mu Qur'aani egamba a'uuzu mina shaitaani rrajiim, ikra, soma bismi rabbika erinnya lya Mukama Katonda wo. Byokola byonna tagambye nti genda onoonye, abala soma. Noonya bunoonya bali kintu kitibwa Katonda. Gwagambye okusoma gwikola ebibyo. Naye Allah w'ekitiibwa bw'abadde akussako Obusiraamu obutwese wano yagamba atya? Ikra bismi rabbika allazi khalaqa al-insaana min alaq. Amunyonyola bw'ati. Kati bw'assa aya eyo ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azze mu basajja abalinawo okusoma okutonotono ng'obambi okubadde wano waffe mu myaka gya 1970 ng'ow'ekyomukaaga oyinza omusanga okyali mu ssomero yakulembera. Naye Nazzikuno nawuliddeko nti gye bujja talina diguli bajja mumuwa kulembera primary yokka. Bwe kityo okusoma okwaliwo mu Bawarabu mu Makka gambye kwali kwa njawulo n'okutontoma okuyimba. Era okuyimba bagendanga bakutwala nti oluwa bbeeyi ng'okoze ebintu ebyo mu kuyimbako. Bintu bimeka? Bibiri, bisatu. Ekisooka sumu'i al-maana,
ebigambo byoyogera ku kintu okiyimbeko bijjayo amakulu. Tolimba. Waliwo ayinza okuwaana omuntu nga wamuwaana naye nga ate ali mu kulimba, amuyimbako. Maana okola ki? Okulaba nga kyoyimbako kijjayo amakulu gennyini agali ku kintu. Ekyokubiri, bwe babeeranga oyimba bagenda bakuwa essente bajje bakulabe. Intikaalati lafzi, ebigambo bw'obiyunga kyoyunzeeko tumaze kyekyo kyennyini era. Buli amakulu g'omuzikiti gavuddeyo, nange eriko gy'oyimbye. Ate Sumaili tuli ku Abarabu bye yasanga mu Makka, bizaako balaga obukulu bw'Obusiraamu. Kuno okusoma si kwa leero. Era bw'olaba akutwala bw'atyo, kyekimu ku byatumisa Qur'ani kuleeta muntu saabasomi. Mulabye bwe yabasanga basanga bayimba. Naye okuyimba kwabwe nkwe soso babuulira nti kwalina ensonga mmeka? 3. Ng'esooka walinga nga bw'oyimba ku kintu bagoberera balabye nti omusajja oyo ayimbe waddayi ku nnyumba eyo. Baba batuuse ni ku kino. Ate n'obigobereza bwe yalinga nga ayimbye mulyango nga tajja kuzzaako ate musingi. Anti olaba bakuwa obubonero bwo, bakuwa essente z'obe basabye. Ekyokusatu, eggono. Ono mu Uganda nze mulimanyi bulungi okusinga nange ayogera. Kati eggono eri Abarabu baalinga bali kunoonyaamu kasaba yogeranga ennyukuta, nga oyogera ebigambo nga lw'osirika osirikira ku nnyukuta eyo. Waliwo ebigambo ebinakulabika naye munansonyiwa muyinza okuba mubanyi obulungi. Akayimba yaliwo e Masaka eyo, simanya ng'akola gwa sukaari, atunda sukaari. Uganda baakola ki? Nga rija agezaako okukola ki? Ri. Ntegerekese. Tebyakwata nnyo kati. Oza bizibu, mulabe bizibu. Siwulangayo omuntu mulala ayimba luyimba nga mpozi ate ono gwe nawulira ne banne nga bamukuba. Wakiri ayimba ne bbwa yokka n'obulamu ne kyojjamu. Bwa. Luyingiza abantu bagende bamulabe. Jalla waala. Oyo naye agenze kufuna sente z'abantu. Ennaku zino abayimba ennyimba abamu batandise n'okkuba omuntu ayasigadde awaka nti baye naloose ne sigenda. Yimba lwayimba. Balina ne kye baataddewo ennaku zino nti ayimba nga ayambadde byaya oba ebiri decent tekyafuna bammemba. Wabula ayimba nga ayambadde gafula ngeri ya kinzenwa. Akati kuyamba ku baana abo abaliraanye awo, akamu ne mukateeka eno emashariki akamukateeka emagalibi bujja kunyumya. Oli mbuleka wamu. Tuzeeyo ku lugendo lwaffe. Twagala kulaba Qur'ani. Abantu b'enduuse watuufu nnyo nno bagezezzaako aweereze ne ku bannabo. Abantu bamanya Qur'ani yajja etya mu nsi. Kati tugenze mu kusoma. Tukyali mu kuyimba manya. Kuyimba tugambye nti balinga balaba gono tujje tujulire eya gono gw'olina. Nga bw'oyimba ebigambo n'osirika, ne bw'osirika emirundi ameka, okulaba nnyukuta gy'osirikiddeko. Esinga okuvaayo obulungi. Kati bo baali bayimba, oli eyasomesa mwalimu yagamba nti baali basoma bwe batyo babayimba. If anabki min dhikri habibi wa manzili simanyi bamama bagiwulidde. Gamba Kagame kati anga akatandika. If anabki min dhikri habibi wa manzili lijasemezaayo. Tulagame ennyukuta esembayo bakutende bakuwa obugalo. Bisukutu li baina dumuri wa fahawumali wayimiridde amira amalusu. Anni ghadab baina yaumi tahammali yada samrat hayinatiki kantali. Mumpa sente erawo mu kuyimba kwange nti nange nanoonyeza obuntu obwo buna. Akati Allah nawulira nga bano bazze kulaba oyo ayimbye obwo obuntu bwabwe.
bamutende bamuwe riziki n'abaleetako mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'assako Qur'an ja kusomako essuura ntono nnyo nammwe abamu muyinza okuba muzimanyi bulungi ate ye mumutegeere eri katonotono okubeerawo kwe mu nsi abeerawo atya azaalibwa temanyi kitaawe era afaanana anti muwulira baka Muhammad wallahi oba tunafuna musomo nga kukola kuyeeka teyalaba kuki bayitibwa taata Abdallah taaniya mama we n'abeerako naye okumala emyaka 6 oteya naye n'akola ki olwo n'asigala kwani ku jjajjaawe jjajja wa Abdul Muttalib yagenda omutandika omulabirira yamulabirira emyaka 2 gyokka bwe yaweza 8 Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'afa jjajjaawe atukomaawo yagenda okubeera ng'asumukamu n'atandika kukola mulimu guno mu Makka n'agendanga ng'alabawo n'embuzi zo 2 ng'akusaba ng'azirunda omweyo kasente ye mbaka akula mu Makka ate naawe otandika okulaba omuntu akuze mu nkula eyo mutajjajja okusoma Qur'an mubeere mu mutwe ate nga bemba mumutenda mugamba annabiyi al-ummiyi nabbi ataasoma nyukuta yonna wadde ogimugamba yogera bwoti jiddemu nga muntu amutunuulidde okujjako ruhullah musomesa we Jibriil Jibriilu emyaka kumala yaweza emyaka 4 bikamukono kolaba yaleeta aka Qur'an ebiru yekamuleetera era buli oba okuba Qur'an oba okuba ensonga ziri ezi sooka oba ogyewo nanyini ggulu n'ensi kubanga aya ekakasa nti nassa Qur'an egamba tanzilu min rabbil alamin ekwane nagissa emirundi 2 nasooka nengissa okuva eno ku arushi yange waliwo olubaawo lunene nnyo Qur'an gyeri olwamala byogera ebigambo byonna abiteeka ku lubaawo lunene lulimu Qur'an yonna mu Ramadan muna mukimanyi ekyo nti Lailatul Qadri ekimu ku byo biyinza okuba bibagamba asooka biteeke wali naye ekimu ku byo lwaki mulimu olunaku olwo Ramadan yakitiibwa Qur'an mwe yakkirwa okuva mu ggulu nejja ku nsi kusama iduniya era Jibriilu yagijjanga egimuleetera buli ensonga gye baamubuuzanga anti abamu balina puroguramu ye mu Ramadani mu abasiiba Ramadani ekitiibwa kimu kye yatuwa ekitabo ekisinga ebitabo byonna ebyava mu ggulu kyakka mu Ramadani kuba tumanyi ya lunaku oba tumanyi kikire sooka owa ekitiibwa Ramadani olw'okubeera nga Ramadani yakkira mu Qur'an y'ekitiibwa eyina ensonga zayo eziri awo tekkirizibwa nakugiraba nga eri mu kifo ekiginyoomesa n'otambula n'ogenda Qur'an al-Karim kakati eyo gye baawa omuntu eyakula mu nkula eruwa baamutegedde kiwe gwandisanze ku kyalo nga n'ekyokola kyamubula dda n'ekitole ky'amasasola kireeta naye era bamugu bamubugulwako Qur'an nga biri bennyini bye bagamba simanya nava Masaka muganda wange asindika kigaali asuubula sukaali ye yaleeta bino n'aleeta aya mu Qur'an nga aya emu eri essula emu erimu aya wakati wa 18 naye nga buli aya gyayimirirako ekunyukuta eyo gye yasoose okuyimirirako kasome zino ezaffe eza bulijjo zonootegeererako amangu auzubillahi shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad olaba omubaka obugalo ne butta abantu abali bamaze omukkiriza ezo aya 6 zonna ziko daali aya 4 ezimu mu sura eyo huwa Allah gende ku ndala omujja kugenya okutemu yokka buli nsirikamu nga mwogera eyo yakifuba era takusi bulungi emmere yaweddemu dde oyinza obutagyogera oyinza okwogeramu ate endala gye bayita abarabu balina ennyukuta ezo ezikompeyaringa mu Qur'an yaffe mulimu ennyukuta ezo ziri 3 gezibuzaabuza abantu nga basoma
nobera wali ng'owulira oli asoma Qur'ani nga gwo magukomeno abatuuka wali ha asoma ha kati enyukuta sura nyingine basomesa surati duhaha washamsi wa duhaha yona nesembyayo paka lweggwa kigambo kigamba kitya ha yaki fuba tanise abdul shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ninja soma ko ngannyo obudde batana imbagambye yonna esembyayo ha Mungu yagissa Makka wali abakugwa bita nti basoma asmanya bayimba batontoma Qur'ani bwe busanguli akisoma obulungi ni watu manyi makuru gayo gye biyenge wasanze dumbo yazibya amaso Allah buli bwe Misiri Qur'ani yasoma yo ye abaddaji somaga mu yamuwa abasomi musanvu bonna abasoma Qur'ani obulungi biza kundoza n'abakunganya eyo sura egamba والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر bagambe zile aya 10 wakati wa 18 Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam azisoma nukta kyesembyeyo abagambe bali obubonero babo kuwanga dingo ine ensonga mmeka mwari mwe yaki eyegono bali anjuluza nga lyeyirulwa kusoma kigambo nga buli oyimirira nukta jiwayimirira ko lwebere yoyimirira ko buli kaseera nga bakuba obugalo nga bakuwani nga bane sente abadagambe 5 nga bakuwa 10 akadde bange Qur'ani kama Makka aye zakire Madina zo bali bamazina botegera ati bali abe Madina abamutegekera ntegeka tuna uligisanga wano mu nsi balekera mu kwemezi wa Islam oyo wigambye atakula na bakadde be yakulanga arunda mbuzi batekateke Madina ngo gamba nti bategekera president ya America lusi n'okusinga bo bali timba bimba bagatimba nijana suwa mute bagitegeera bani izo mtwafa na wadi kikitiba Mungu wabachi ya kuwa byalo byagazaki di obera nga Mungu yakuwa nti wajja n'osoma eddiini y'Obusiraamu n'ogitegeera lwaki gamba nti Mungu yakuwa ekitiibwa kyo abamanyi bonna bannabbi bonna babaka tebasikirwa mwana waabwe aliyo kubasikirwanga baani abasomye eddiini akati gwe okuddingana kuno okuddingana wano ku muzikiti Mungu bana abakusaside nobeerawo netujja mu myezi 12 netujja mu 6 ng'ojja tutanikanga wooli notabeera mu bantu bawuliriza nobeera mu bantu bawulira oba tuli muvunula ddi waliwo okugamba nti mpuliriza kati ngeri ayi mu Qur'ani nti Allah yalagira Qur'ani bw'esomwa istami'u mujiwulire bw'esoma yagamba ni mujiwulirize ajiwuliriza tujifunamu makulu abekityo bagamba bati abannabbi bo basikirwa abantu basoma ddiini yani ya Allah bebasika baabwe era mukyala Aisha yakola omulimu kino kigenda eri bamaama bali eyo mukyala Aisha ebbanga lyamalanga bamuleseewo abaswaba bakeranga wakaawe twali badde nga bajjawo ekyabaleetangawo ki kusoma bigambo bino era kyatabagamba wakati wa hadisi 13 yabanyonyola kati wazibate zina mkyala Aisha bali ngambye Khadija mkyala Aisha yasigalawo nabbi nga afudde Khadija yafawa akyaliwo kati bakadde bange nkutu wana bali mu babiri niyo obudde twagala ku 7 baziine tusale ku 7 meka kitundu ba 15 tuwele batayi mu kosi ya Abasiraamu okuba tulina kyaita swala sema obudde bukyatu kuba nnyo tegeragana obudde tamutundu tukanyiza ati bisuubira 7 gwenyini nga azan erimirawo kasatu era nga nizo tuzongera abali mbenkutte wano tuzayo
omubaka nekuberawo kwe mu Makka ne ng'ejja mutegedde nti yajja nanga yabyamagero era nga bagenda okwaziina baleeta Kur'ani bw'ejja mu Makka nakati kuba tategerekanga nti ekyamagero ekisinga ebyamagero byonna ebyava owa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye waliwo eno aya